Ebya Muhammad Ssebuufu nannyini kibanda kya mmotoka ekya Pine ekisangibwa e Nakasero bibi oluvannyuma lwa kkooti enkulu ekozesa emisango gya Nnaggumula okumusiba emyaka 40 lwa kumusingisa musango gwa kutta omukyala Betty Donna Katusabe. Ssebuufu asibiddwa ne banne 7 omuli Kitayimbwa Yoel, Philip Mirambi, Sentongo Damascene, Odutu Shaban, Paul Tasingika, Godfrey Kayizi ne Stephen Lwanga, omuvuzi wa motoka za special. On count 1, which is murder, A1, A2, A3, A5, A6, A7, and A8 are sentenced to 40 years imprisonment each. On count 2, which is aggravated robbery, they are sentenced to 20 years imprisonment each, in addition to which they should jointly and severally pay compensation of shillings 100 million to the family of the deceased. On count 3, kidnap with intent to murder, they are sentenced to 30 years imprisonment each. The sentences are to run concurrently, and the period each one has spent on remand is to be deducted. Ng'oggyako Stephen Lwanga, Ssebuufu n'abaali basigadde, kkooti era ebasibye emyaka emirala 2 buli omu ku misango gy'okubba omugenzi. Bano era kkooti ebasibye emyaka emirala 3 buli omu ku musango gw'okuwamba omugenzi okuva mu maka ge bwe bajja n'ekigendera ky'okumutuusaako obulabe. Omulamuzi era abalagidde okuliyirira famire y'omugenzi obukadde bwa Ssenga Uganda 10. Wabula omuvuzi wa motoka za special yavuga omugenzi okuva mu maka ge nga Stephen Lwanga, omulamuzi wa kkooti eno Flavia Senoga amukaliza emyaka 7 oluvannyuma lw'okumusingisa omusango gw'okuyambako banne okuzza omusango. 4 is sentenced to 7 years imprisonment on each count. The sentences are to run concurrently. Omulamuzi ategeezezza ensonga lwaki abawadde ebibonerezo bino bw'ategeezezza nti bonna baasooka kweteesa ne baluka olukwe lw'okuwamba omugenzi nga mutuusaako ebisago oluvannyuma lw'okumutulugunya nga bamukuba. Omulamuzi ategeezezza nga bano bwe baatwalira amateeka mu ngalo, ekintu ekitakkirizibwa mu nfuga y'amateeka, tibandibadde batwala omugenzi mu mbuga z'amateeka okusinga okumukuba okutuusa okumutta. Kkooti era egambye nti okufa kwa Katusabe tekwali kwa kabenje, wabula kwali kutegekeddwa mu pulaani. Omulamuzi ategeezezza nti ebibonerezo ebyo byakuwa ekyokulabirako eri abantu bonna okukomya okutwalira amateeka mu ngalo nga bagonjoola ensonga zaabwe. By giving those sentences, the court hopes to send a strong message to the community or public that disputes of any kind ought to be settled peacefully and not violently. Omulamuzi Senoga abategeezezza nga balina eddembe okujulira ensala ye. Ngenda kujulira definitely kubanga nze abajuzi bandekako nabagamba kkooti abajuzi bano bansaba bilioni 10 oba sekyo bajja kujja mu kkooti banjulire n'empapula za kkooti nenzireta mu kkooti nembalaga ekifo ekyalimu syali nze omugenzi saamukubira ku ssimu. Abantu ba Ssebuufu tebamatidde na bibonerezo baweereddwa. Ekiramu tobaliya mulabanga tamuntu neno omuganda musibe emyaka 9 tokiraba myaka 9. Mungu bw'ati bwagera ekintu tekiyinza kujja nga tomanyi naye obuzibu gye bwava kiwa yamuleetera obuzibu. Waliwo abamu abeemulugunyizza ku Ssebuufu olw'engeri gy'akolamu emirimu gye. Ssebuufu alina empisa embi nakolako naye kumala emyaka 5 alina empisa embi tusimye omulamuzi kyasaze ekyo mu kkooti. Ssebuufu abantu bakozeeko ebikolobero bayitirivu nnyo. Gavumenti yalwawo nadde okulira kitanga ku Ssebuufu ono. Nze Ssebuufu yanziba milioni 17 n'ekitundu. Emotoka nga byanganja atufuna omuntu agigula bagitwale nakwata milioni 3 n'azimpa. Milioni 14 n'ekitundu n'azitwala. Bannamateeka babawabirwa bakujulira mu nsala eno. Abawabirwa baakuba omugenzi Betty Donna Katusabe ekyamuviirako okufa nga twalibwa mu ddwaliro ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'Okumi omwaka 2015 mu kibanda kya Ssebuufu eky'emmotoka e Nakasero. Eggwero lino lisakiddwa Antina Kaibaale ku lw'Amasukulumu.